Omulungi kumutokanda Rose Media Eugene kwaniza onakoanka bazemi mujona jot sakengalo kana subscribe nze toyanza nyo toyanzege atana bala subscribe ngontera ko notification obana ngofuna video mu budde video jimpere comment ne like tubera tutesa mu kwebe bitu batade wagulawo amawulira amalungi agaloga mwanda mulenzi honorable Segirinya oba Mr Update bambi embere gendedda mu nteko era nga kakasiza tesawa yonna yakudda azoganye nga bwe yali azoganye abantu abamukyaliddeko ku Easter batulaze nga ali bulungi era naye yeyogerera nti bambi agenda aterera tongera omusabira aterere ate ye bambi salake embeera mbi ali mu ddwaliro nga kigambibwa mbu bamuwa obutwa naye nga kino tewali akimanyiko mutwe n'amagulu wabula biyitingana naye nga bambi ali mu ddwaliro tumusabire aterere ate ye bambi SB4 ali mumaziga luvannyuma lw'okuyamba omusajja muzibe eyavuddeyo n'amufuukira kagumba wegoge ono nno omusajja bambi sente ze zamutabudde nga kigambibwa oba ye yakakasiza mbu SB4 sente ze bamuwanga okumuwa obuyambi okumuzimbira ennyumba teyazituusa omuli n'ezo mama fiina ze yamuwa wabula ye SB4 agamba nti sente yazituusa wabula baafunawo obufunyi obutakkaanya ate n'afuna n'abamulabula nti omusajja ono mufere ebintu byonna bye yali agamba okuli famire okubula tebyali bituufu n'amannya ge nga boogenda okulaba nga bambi musajja waffe yeewozaako bulijjo bagamba nti ekisa kitta n'engwetta kale ne bwokola ebirungi era babaawo batasiima ne bakwogerera ebigambo oba amafuukuule SB4 bambi tukugumya mukama akuyambe mwesootinge mujja kuba mukiyitamu akati n'oluvannyuma lwa Daniela mukyala Chameleone okuvangayo n'aweereza obubaka obukambwe obadde bwe mabegako nga bwe mbadde mu mawulire oba ku Facebook ng'agamba nga bwabonyeebonye n'abaana yekka ng'omwami bwabadde tamulabirira nga bwe baamusuuza omwana we yali afudde bingi nga bwe mbadde mbiraba bannange kakati waliwo omukwano gwavuddeyo n'agamba nti bino ebigambo tebibadde nga bya Daniela social media handles ze zonna okuli Facebook, Twitter buzz hacking era nga buzz hacking bebadde nga bayisaawo amawulire ag'okuvumirira Chameleone nga bwe mbadde mbiraba wabula ye ate oddawo ne weebuuza n'ogamba nti kati ate ebyama byabwe bano abantu abatwala page ze babadde babitegeera batya naye nga bambi kiraga nti si abadde abikola kubanga bannange buli bubadde busagwa bwennyini naye katubasabire beesootinge mu mbeera eno gye balimu ey'okufiirwa muganda waabwe mama yakakasiza nti bo bagezezaako okujjanjaba era bakoze kyonna ekisoboka naye mukama n'asalawo n'amutwala kakati nno ba YouTuber bangi bagenzeyo okubajjako interview mu lumbe lwa mukulu waabwe Humphrey maama ne taata ne babajjako interview newankubadde nga babadde mu bulumi bungi kati waliwo eyavuddeyo pengpeng n'agamba bano ba YouTuber basomerawa n'obuuza omuntu afiiriddwa nti owulira otya era ozzaako ki omuntu afiiriddwa omwana obeera omubuuza bintu nga ki ebyo wabula ate ye Fullfigure naye avuddeyo n'akomerera Bobiwine newankubadde nga Bobiwine yagenzeyo okubabuuzaako avuddeyo n'amwogerera amafuukuule n'agamba nti ono yeerabira nnyo banne era nti teyabayamba ate nga bamubeera mu kiseera ekikadde wabula ayagala nnyo abafu yagenda n'atamuwa Chameleone kaadi n'agiwa Nabila newankubadde yalaba nga Nabila takyalina lugendo amwogeredde ebigambo bingi n'amugamba nti no tajja kubeera mirembe era ajja kukiraba olwokubanga yeerabira banne bwe baayita mu biseera ebyedda nga bayimba era ye neyefuula nti munene nnyo osaana obyewulireko nga bw'abyogedde wabula ate Rama naye avuddeyo n'alya amatereke ne Sefco omanyi Sefco yagenze mu lumbe luno olw'aba Chameleone n'ajjayo essimu agikozese ne bamugambako ne bamugaana ogikozesa yatabuse n'avuma abo bonna ababaddewo okkakananga ne abazadde b'omugenzi abatwaliddemu Sefco amulabudde n'amugamba munnange ojja kufaawo ebintu byokola si birungi ovuma otya abantu abafiiriddwa wamu n'okubeera ng'obageya ne agamba nti ono ayisewo oyandikomye era n'asaba nti waakiri bamutwale bamusibe ku luno ali mabega wa poliisi Sefco kye yakoze kibi nnyo n'abantu abalala era bavuddeyo ne bamusalira omusango naye kambi kutere nga webigenzo obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera oluvannyuma lwa Bobi okufiirwa taata we gwe yali asigazzaawo eno famire emwaniriza nga bwewalaba ejjo Chameleone bwamwaniriza nga muganda waabwe naye ekisinga okunuma mu byonna teri kinuma ng'abantu babadde mikwano gyaffe kutufuukira yoleke teri muntu akuwalana
nga tabaddeeko naawe teri muntu akoze bintu bikolobero nga tewamuyambako. Chameleon oyo yasituka n'agenda mu maka ga Bobby nga ye Chameleon ne banogoshetinga ne boogera ebintu bingi ne bejjukiza ne beesuubiza ne bakkiriziganya n'avaayo. Mu kuvaayo omwana oyo yakwata ebyama byamba ne byayogedde nabiteeka ku mukutu gwe teyakoma okwo yamma Chameleon card n'agiwa Nabiira nga okimanyi nti Nabiira yali amaze okuluzinga everything. Nabiira yali avudde ne mu public nga yagenda ddala bibye musajja gwe Kyagulanyi nawe okwagala afa kusinga abantu abalamu. Wandifuna ekyo jjukira ku family yali asabye gundi eyo Amufule abadde in touch nnyo ne Chameleon era mu kwogera Bobby yagambye mbadde nnyo kyaliwa Amufule ate Chameleon mu kyali nnyo wa Banjo maani. Buli muntu mujjukireko ekintu kubanga music industry yakuza kuno gonna okusomozebwa kwalimu gwe Bobiwine otugutandika butandisi bukyali 5-0 ogenda kukiwulira gwe setuganyi wazimba gata nofuka wasala naye banno wandisigadde wa respectinga kati ekikubonya abona butayagala ku respect abonyebonye eki ajja kubologa tonnaba twafiiriddwa bali mu nnaku ovumye taata wa Palaso musajja ali mu nnaku akaaba maziga alowooza ku mwana we mukulu afudde. Not only that, alowooza ku AK47 eyava mu bulamu bw'ensi eno. Safuko tomanyi musajja oyo bulumi bw'alina. Safuko va ku bantu bajja kukola ekikyamu. Kale sigala ovuma abalamu kuba Palaso n'ew'omuvuma tajja kukuba. Chameleon n'ew'omuvuma tajja kukuba. Naye weegendereza okuddanga ku bafuna ovuma. Ekintu ekyo wakikola ku Evening Lagu. Teba kuyise kiki ekikutwala lwaki muba musekerera abafu b'abandi. Juzi wagende wa Evening Lagu mu butuufu Safuko tolina kisa. That's why wafuna akabenje ate kasajja gwejja kufa bubi. Tuli mu kuziika Evening Lagu nga omwana wa Evening Lagu ali myaka gye gimu ne Safuko. Jukira waliyo last hour ey'okuteekako omuntu ettaka. Ye moment ey'okujjukira omufubye muyiseemu ye mwana oyo nga maziga gamuyitamu. Nalowooza ku bulwadde obulumye nnyina. Nalowooza nnyina gy'amugye. Nalowooza maama wa bulwadde emyaka gye bulumulumidde nga balina n'ekivulu wali ku papazi ne kitabaayo ng'omwana maziga gamuyitamu naye nga Sefuka ali wali aseka awemula. Nga Sefuka ali wali awemula ku kufa kwa Evening Lagu. Era Sebo we yakoze video ng'avuma Mayanja family mbu yali yonse n'efiirwa. Sebo yeewanye n'agamba ffe tugwa mu ntaana ne tuseka ng'oleeta oyo. Allahu akbar. Kati kwata sente ze bakuwadde tombuulira kirala. Kwata sente ze bakuwadde. Wezoowulira z'oyagala okumpa nganze masikini. Wezoowulira z'oyagala okumpa zikwate ziteeke ku simu zange zombi biliyo zirina. Oba oteeka ku MTN, oba oteeka ku Airtel. Wezoowulira z'oyagala okumpa nkwegayiridde ne wange todda. Kakati mpuliriza nkumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo nalo nfiiriddwa abantu bonna ndi mumbanoonya sibalako gwe ng'oliawo oŋŋamba mbusimanyi omanye ennaku gye nnina ku mutima gwe gye natuukako wali okituuseeko gwe anti mpuliriza okimanyi nti nyinza okukolimira naawe n'oziba amaaso kuŋŋambuule mu bantu mbonnimba ndaba wamugambye nti omusajja oyo ddala okakasa talaba ebbanga lyemaze ku kyalo kono singa tebanzuulanga nti ddala ndaba mpuliriza wankoze bubi nnyo nondeetera ennaku ku mutima eyinza okumuma ku mutima olowooza nagenda okusituka okujjajabya okuteeka ebifaananyi by'abantu bange ku mitimbagano gye kaakati banoonyera ddala tebabula mpuliriza omanyi sente bwezowulira zosobola okumpanga ensembu anti mpuliriza zosobola okumpa oziteeka ku simu yange nze ennyumba njagyemalira nkolera mirimu gyange okujjajja gyekolera tuvaayo tukomawo tuze nga yagaye njagala nyumba munzimbire ennyumba mungulire ennyumba ewedde njagala nyumba ewedde mukubire essimu nga mugabawula biwagambye tetugenda biteeka mu program bijja tulabise kubanga ani agenda okugulira ennyumba oba temwagala muleke nze nja kwesondera sente zange ngule neŋŋamba nno bino ebintu si byangu
nalina sente ku ssimu yange sente ze nali nsigazza ku bantu ze baali bansindikira nenzimusindikira ne mungaba tuliwa material tukole nange naleseyo eri tuzimbe twava tuteseza tugera kuzimba lumu emu tuzimbe lumu ndala yali badde nga toyi n'ekiyigo ekifaananyi baddamu okumpeereza nga taddewo lumuzi bbiri ne twali tuteseza toyi tugisembeze tugizimbire ddala munda muli we yabimpeereza ne tubiteeka mu puroguramu mama fina we yalaba puroguramu eyo naye yanagamba eyo ensonga ntono nnyo ennyumba eyo tusobola okugizimba abantu bagambe balekerawo okukola ki kusonda ssente nze mbuulira buli kimu ekyetaagisa nzimbe ennyumba y'omusajja oyo tugimale kwe kuddayo emubende nasanga olwedde ssente kuba ssente yali azirina bale bazimusirika naye before chairman gwe mwalaba gwe yagamba yali yeesiga yamuteekako ogw'obubbi tuvaayo ankubira essima nga nze chairman ssente nzimuggyeko chairman ono anziba chairman mubbi abbye ssente zange nga wogenda okuwira chairman naye mufunyeko ku ssimu